السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ekitiibwa Allah tumwebaza akyatwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tugenda tutandika twakoma twagambye ennyukuta eya yaa'u eri mu nnyukuta eziwangaala oba eziwangaaza zinne waazo naye wangaaza ddi? Twagambye ewangaaza ng'ennyukuta egiri emabega eyina empeerezi eya kasra only. Okitegedde? bw'ejja nga tewali kasra kiba tekiwangaala, however much eri present. Okitegedde? So kati for example, kati jimu yino eyina kasra. Singa jimu eno bagiwa ya mu maaso gaayo kibeera ji. Okitegedde? Nuuni yino eyina kasra. Bw'ejja nga eyina kasra ne bagiwa ya mu maaso gaayo ebeera ni. Laamu nejja eyina kasra. Bwe bagiwa kasra ne bagiwa ya mu maaso gaayo kiba kiwangaala nti li nefa kyekimu fi. Okitegedde? Kati agenda kutandika okuzaapulayinga mu bigambo ebyenjawulo. Fa'ala fa'ala fi. Twakitabye dda ya ewangaza ki? Kasra. Okitegedde? So tuyina fi. Okitegedde? Fi la nkudiramu fi. Eno aini ewangala ki? Na alif because aini ena fatha, ate lam newangala because maaso waliyo ki? Alif. Ate alif mabega waliyo ki? Fatha. So zonna ziwangala nti fi la fi ala. Okitegedde? Fi ala qatala qatala fi ta la. Sorry, ino qaf. Qi ta la. Tukigate qitala ino qaf ewangala, ta ewangala ne laamu ewangala nekibeera qitala. Okategedde? wa'ada wi'ada yasara yisara. Eno ya'u ewangala neno ya'u ginewaayo. Kitegedde? Nekibeera yisara. Okabye? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.